ate twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka yatandikirawo TV eno ate ne tufuna emirimu. Abantu bano bonna balina emirimu. Ssebo Mukuumaddamula, twagala okutegeeza nti BBS essenvudde era nga tusobodde okubanga abakozi bano olwokuba bakola bulungi okulambika okwafulumya omwaka guno kwa Ipsos kwatutadde mu kifaananyi ekisookerwako mu Buganda ne mu Busoga. So abaweereza mweyongera obugalo. Ekyo kitegeeza nti wabaddewo okweyongerayo era kati tuluubirirwa boodi yataddewo enteekateeka mu strategic plan eya 2024-2026 ey'okulabika nti tubeera ku ntikko mu Uganda yonna naddala ku TV eziwulirirwa ezirabirwa. Oweekitiibwa wabaddewo obuyiiya bungi obugenze mu maaso. Twatandiseewo BBS Plus etugenda kuba tusobozesa abantu baffe kuba tukizudde abantu abasinga tebakyalina budde butuula ku television sets naye essimu zaabwe ziseereza bwabeera wonna ali mu mmotoka atambula alina waali asobola gikozesa okusobola okulabika nti alaba ebigenda mu maaso. Olwa board ne abakozi bonna twagala okwebaza gwe Katikkiro waffe olw'okutulamula obulungi n'otulambika ate n'okutwagala ennyo ffe nga ba BBS. Mukubire ku Katikkiro obugalo. Katikkiro okoze ensonga emu ey'amaanyi nti buli w'obadde otupromotinze. Kizibu Katikkiro okwogera n'atatwogerako. Ate alina ekintu ekirala kyakoze ekyenkizo nti kumpi mwena ebitundu 80 ku 100 abamanyi. Kati ekyo nammwe si kya bulijjo, Abaganda tuli bangi. Ate bagiyita smart. Kakati twagala okusiima Oweekitiibwa. Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke mukubire mu ngalo ez'amaanyi. Yatuggulira ebikujuko byaffe bya BBS at 8 bwe twali Makindye ku kifo bakira batya Vox Lounge, Climax Lounge. Era tetuddanga mabega, eggwanga tuli wambi twawadde kyotera gye buvuddeko. Kanso Martin Muhumuza begatteko tusiime Mukuumaddamula. Engalo ez'amaanyi bannaaye mu kifaananyi ekyo kiveeyo bulungi. Engineer Kamange twaweza emyaka 8 ng'ekitongole kino era mu byo mbaddewo nabo mu nsonga zonna. Bampitako mu Club Climax nenkukiikirira bulungi era nayambala bulungi kwolwo saali mu suuti nange nembiibyamu akatonotono era akamala. Baali baagala okunzisa ebyokunywa ne mbagamu mukulu tamala ganywa bingi bwe biti ganywemu kamunzire ewaka nsobole okutegeeza. Ate era ne baali bakomekereza omwaka twaliko ku Forest Park awo nabo omukyalo oyo nambooze nampisa bulungi nnyo ne banne abambugiriza. Ate naawe nkwebaza olw'okubeera naffe ng'abakozi bano balina bye bakuyiseeko. Atina omukozi gwe bayita Vunye yalina embaga Kamange bwe nakutegeeza wajja n'obeerawo, tukwebaza nnyo. Mukulu birimu ye naye bwe yalina embaga wantuma ne ngenda e Kalungu era naye mukolo gwatambula bulungi. Terefayina ekoze bulungi nnyo mu kisaawe eky'ebyobulamu, eky'ebyenjigiriza, eky'ebyensanyusa, komedi omwo bakola bulungi nnyo. Oba olaba BBS Terefayina essanyu terikuggwako. Bagamba ekyennyanja bwe kiba kyakuvunda kitandikira ku mutwe. Naye manyi nti ffe omutwe gwaffe mulungi era Engineer Ssembajja ono akoze bulungi nnyo omulimu guno ne mukulu Dansan Busuulwa. Mukulu Busuulwa mwebazaamu ak'ensusso ne mukulu Ssembajja nti wetubatuukirako ebintu by'Obwakabaka olumu programu ezimu zigwa bugwi. Ne bwe mbategeeza nga bansindikibwa production nga tukola enteekateeka ey'omu bwangu okulaba nga tutuukiriza ensonga zino. Mbebazaamu nnyo ak'ensusso olw'enkola eyo gye bakoze. Mukama wange nja kusaba abakozi bano nga muweereza Obwakabaka muli kitundu ku Bwakabaka bwa Buganda. Muleme kusuulayo gwa naggamba mu nsonga z'Obwakabaka. Abamu mbagoberera nnyo ku mitimbagano gyammwe, mbagoberera nnyo ku status zammwe, ne batono abayogera ku Bwakabaka bwa Buganda. Bw'omala okuweereza wano oddayo buzzi waka. Bw'owulira omuliro babuuzizza ku nsonga ki toddayo gamba kasita banfuna salale yange. Nja kubasaba tuddeyo
tulowooze nnyo ku nsonga eno tufeeyo. Dana Nabatanzi bw'avaayo n'ayogera ku nsonga y'emmwanyi terimba, abantu n'abatandirimye bagenda ne balima. Naye wano gwe ntera okulaba yekka ye Ssaalongo alwana ennyo ku nsonga ez'Obwakabaka bwa Buganda. Nja kubasaba tufeeyo tulabe nga tugoberera ensonga eyo. Tusaba nkomaawo, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abantu bangi batiitiizi, baagala biwedde, baagala binyirira, naye omuntu eyeewaayo ne tuyita mu buwonvu n'obugga tuli naye aba assizaayo omwoyo era abeera yeesigika. Kale nsanyuse nnyo okubalaba mwenna kati era nze saagala kukola na bantu nga sibamanyi. Kakati ono akola ne Jackster Tashi mbadde simulabangako, mbulaba bwe mbeera mu ofiisi mbalaba nga muli mu lugambo, naye mbadde simulabangako. Kirungi ne nkumanya. Jackster ye mumanyi namutwalako ne mbutikkiro n'akola obwakalabalaba n'abukola bulungi. Hasifa Kalungi mbadde ndudde nnyo okumulaba, so nno tuludde naye okujjako ku kasukaali nkulaba nga muli awo oluusi mutulimba, oluusi mwogera bino. Naye kaakati omuntu okumulaba mbadde mu studio ne Morris Mukiibi naye mbaga nti omukozi si kyuma, omuntu ayina emmeeme. Kirungi ne ntunula omuntu mummunye kati ng'ono Peter Muweesa ono ava eminyinya n'ewaabwe mmanyiyo ye nampi gy'aliwa n'ewaabwe mmanyiyo eri eminyinya. Tulina okukolera awamu nga ttiimu. Simanyi oba Senkulu okimanyi, Ssaabasajja Kabaka terefayina eno agigoberera nnyo. Si kirungi nti aba terefayina mwekuumidde ku kaalo kammwe, temumanyi kintu kyonna kikwata ku bya Bwakabaka nga Oweekitiibwa Kitooke bw'ababuulidde. Awo nno kyetuva tulambula ebitongole ne tuba akaseera katonotono ne tubeerako n'abakozi ne twongera okubategeera, nammwe ne mwongera okututegeera. Bwanika agambye nti bamugamba nti anfaanana, ekyo nno weesiimye ssebo. Awo nno ebintu bikole bulungi ng'omuntu anfaanana, naye bw'oba Bwanika nga nze mayiga era osobola okunfaanana. Bakulisa ejja terefayina. Emyaka egyo teginnaba kuba mingi, naye omulimu gwonna bw'ogutandika era bwe gutambula. Singa emyaka 8 tetufuddeeyo era bwe tunaaweza emyaka 18 tujja kuba tuwenyera. N'olwekyo mbeebaza kubanga bwe twali tutandika terefayina eno nga 12 Ogwokuna 2016 nabagamba abaaliwo, waliwo abaaliwo, tulina kubeera nnamba emu tetutandika bintu bya kutuusa mikolo. Kirungi nti akati wano mu Buganda Busoga ne mabega eyo mu Lwenzuli ffe twali tukulembedde, ate kati oba byabadde bitya. Awo nno kirungi era mutambulira awo. Mbadde simanyi nti Sandra oyo Sandra Darlin nti tuludde naye ebbanga eryo lyonna, neewuunyiza bw'ayimiridde mu abo be tuludde nabo. Mwongere okukola obulungi mu ababaddewo, naye akajja ng'ono ali mu by'essente naye anywere mu myaka 10 egiddako nga tukyali naye. Naye okutuuka ku ntikko kizibu. Bwe bagamba nti ffe tukulembedde mu Buganda si kyangu, naye ate okwekuumirayo kye kisinga obuzibu. Bulijjo bw'obanga gwe nakinku, mu Luganda mu Luzungu nakinku ye champion. Bw'obeera nakinku kizibu okukiddiŋŋana ebbanga eggwanvu oba emyaka emingi. N'olwekyo muyina omulimu munene okulaba nti tetufiirwa ekifo ekyo ekisookerwako nga bwe tuli, ate tugaziwe, kubanga njagala nga ffe effective esingira ddala mu Uganda. Kazibe za Lungereza, kazibe za Luganda, ekyo kye njagala era ndowooza nti tusobola okukituukako. Oteeka okubaako ekintu abantu kye bakumanyaako.
kati TV ez'Olungereza tulina nnyingi era tetwetaaga kuvuganya nazo. Kati gwe yogera Oluganda, abantu bajja kukwagalirayo eyo owangule. Bandaze ne kuba wangudde ndoza ne Diana Nabatanzi abaddemu, naye TVC ya Luganda. Olwaleero nga BBS tukyazizza Oweekitiibwa Kamalabyonna Charles Peter Mayiga. Enkola eno etambula mu bitongole ebyenjawulo. Omwezi guno gubadde mukisa gwa BBS era twebaza Katikkiro okujja otulambulako. Sigwe gusoosa azza atumitinga naye omwaka guno nga BBS Katikkiro azze okulaba tuwezezza emyaka 8 tuli mu kisaawe ky'empuliziganya ebya TV. Azze okulaba wawe twali wawe tutuuse na biki bye tusuubira okukola emyaka egiddako.